Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwaleero njagala tutunuulire cloves ezo naddala ku ggwe atalina bwagazi, omukyala oba omwami, zijja kuba zikuyambako. Beera ng'oyongera obwagazi mu mubiri gwo. Mulimu abakyala abali ku family planning, beera ng'otunuulira nnyo cloves ezo, zijja kukuyamba gwali ku family ng'obwagazi tolina, eby'omu kisenge ng'okakabikake. Beera ng'otunuulira cloves ezo, zigenda kuyambira ddala bulungi nnyo, zigenda kwongera obwagazi mu mubiri gwo. Okola otya? Beera ng'ofuna cloves nga bw'oziraba. Cloves zino bw'oba ozigula fuba okulaba, gula cloves zennyini nga bw'oziraba. Ensaano tejja kukola kye twagala okukola, gula buweke. Zitundibwa mu supermarket mweziri, abaana bazitambuza ku bugaali ne mu butale mu midaala egy'enjawulo. Abatunda ennyaanya, butungulu babeera nazo. Beera ng'ozifuna cloves, zifuna nga ziwerako. Kati bw'omala okuzifuna, funa omucungwa oba emicungwa nga gyengedde bulungi. Kwata cloves zino ziteeke mu kacupa oba mu kikopo, ziyiwe mu kikopo, teekamu tontono. Bw'oba otadde mu kikopo, yiwamu amazzi amafumbe obulungi mu kikopo omwo. Bw'omala okuyiwamu amazzi amafumbe obulungi nga gawoze bulungi, bikkako zireke zisulemu. Bw'omala okikola ekyo, beera ng'osengejja amazzi ago ge wasuzizzaamu cloves oba ge wasiibizzaamu cloves. Amazzi bw'omala ogasengejja, gateeke mu kagiraasi oba mu kikopo ekirala. Kwata omucungwa guno, nyigira juice mu mazzi ga cloves ago, mutegedde bulungi. Nyigira juice w'omucungwa mu mazzi ga cloves ago g'osengezza obulungi. Bw'omala okuteekamu juice w'omucungwa, beera ng'onywa ku mazzi ago ge wasuzizzaamu cloves. Beera ng'oganywako, ganyweko, gagenda kuyamba okwongera obwagazi mu mubiri gwo. Olunaku nywa emirundi gyonna gy'osobodde, kisinziira bungi bwa cloves bwe wafunye, bwe wakoze. Kijja kutwalira ennaku nga 3 mu kusinziira ennyo gy'obadde onywamu okubeera ng'olabawo enjawulo. N'olwekyo bu cloves obwo bulungi nnyo, bwongera obwagazi mibiri gyaffe. Kozesa cloves wamu n'omucungwa nga bwe nkunnyonnyodde. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.